waliwo akatambi kano akafulumye ne kawuniikiriza ensi yonna. Waliwo basajja ba Museveni abakwatiddwa katambi nga bateesa okutta President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, nga bagamba tebayinza kukkiriza Bobi Wine kubasubya bye babbye omunyago gwabwe agubasuuze, nga n'olwekyo mbu bagenda kukola kyonna ekisobose wano wansi w'enjuba bamugye mu bulamu bw'ensi. N'ebino President Kyagulanyi Ssentamu azze abyogera entakera nti General Museveni ayagala kumuggyawo mu bulamu bw'ensi, tewali akibuusabuusa, tekirimu kulanga kulala, ffenna tukimanyi. Era ne bwe tubadde mu country tour tubadde tulaba President Kyagulanyi abasajja ab'emmundu nga basembera bajja mu convoy baagala okumutuusaako obulabe, wabula olw'okuba nti tubeera vigilant abasajja abo nga tubalemesa nga batakola tondeka nnyuma. Waliwo ne yasembyeyo abaana be bamukutte n'atandika okwekubakuba ebikonde ne yeeyuzaayuza emimwa ne yeevulungula mu ttaka n'akasuka eri emmundu okulaga mbu nno mulalu so nga yali muntu mulamu bulungi. Era n'ogezaako okuwaayiriza abafuuti soja mbu baamukubye so kumbe tewali yamukwatako, wabula ye yali yeekuba yekka empi ne yeeyuzaayuza emimwa. Kale akatambi kano kaluma naye katuwongera otuwa ekibuli n'okwongera okutugumya okumanya nti nno tulina okulwana olutalo lukyali lunene okujjamu zino empulunguse empengerepengere abaagala okusaanya obulamu bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kale katubifune naye beera mugumu kubanga akasajja kano kayinza okuyita mu screen n'okakuba. Muwuliriza omusajja ono bamuyita Haji Kaloole oba Haji Kaloole simanyi. Omukulu ono omanyi omuntu bw'ayogera ekigambo ng'akyogedde ku kamera mwegende njagala kunoonya omusajja ono akola luddawa, akola mulimu ki, tabanga y'omu ku basajja abeera mu safe house nga batulugunya abantu. Woovirayo n'ogamba nti tetusobola kukkiriza kintu kino kukita lwakiri Kyagulanyi tumutta. Then gwe n'ojja n'oŋŋamba mufubogera ku social media tuli ba terrorist oba tuli batemu, kitegeeza mwe batemu. Statement eno yafulumye njagala zino ku video zetugenda okupayiringa okuziteeka mu ICC. Abantu bano nga boogera ebintu bino. Omanyi bagamba nti ekiswaza omugagga kwe kutanako entula oba kwe kusesema entula nga badde ewana nti alya nnyama. Omukulu ono yagenze n'agamba nti okuta ekintu kino lwakiri Kyagulanyi tumugyawo. That what ekyo tuyita reported speech oba premeditated speech, omuntu ekintu kyakola naye nga kigenda kubeerawo nga kiri mu pipeline. Mwenna mwakawulidde njala kabaddiramu then tuluke tugende mu maaso. Kyagulanyi family tegera kuddayo kubonaabona. Ekyo kituufu nzikanya. Obukulembeze buyinza obutasoboka. Okay. Yes, buyinza okugamba. At least omukisa gw'ensi yafuna okufuna. Ne bannaye mulina ebintu bimuyinza okuzanya n'okuzanya. Kiki ekimubeeza abo tuba tuwakati otutwalako oti ekyo kubanga Kyagulanyi tujjako ekintu mu ngalo tuba tugenze. Buba bunafu obweyolekera afazali avaawo. Kiba kizibu wabula ng'ensi yo Mungu yamuwadde green light, ensi agenda gitambulanga bw'ayagala, abaana bajja kusomera gye beetaaga, naye ayisobola okusiimu muto future yinza okubeera ki NGO kati Kyagulanyi bwe byabiganya bayinza n'omuwa omulimu mu bitongole by'ensi yonna. Ayinza okugenda okufubaira omulwanizi w'eddembe mu UN, takyalina buzibu wabula ne bino akyali okumeti ng'omuntu bwaga nti ensi njeetaaga ate omutima gukyamukakaza ntisobola okufuga ogwanga lino. Abamwinamu essuubi n'abamuyita pulezidenti obabikidde. Siba kyamu okubabikira nzimmanyi nkugambye omuntu yanoonya obukulembeze nga wa myaka 7 muleke kuddawo n'okuzannya kuleeta katemba ndi yajja kukkiriza omuntu atule ku ntebe wali. Omukulu oyo munoonya mumugambe munoonya njala kumanya asibuka ludda mu Uganda. Tunoonya abantu abawamba abantu ne batta abantu. Ekigambo statement gyafulumizza ono bane bandi banga bagaya mwabeera mu safe house nga batulugunya abantu. Muwulirize bulungi bwe yayogedde. Kyagulanyi family tegera kuddayo kubonaabona. Ekyo kituufu nzikanya. Obukulembeze buyinza obutasoboka. Okay. Yes, buyinza okugamba. At least omukisa gw'ensi yafuna okufuna. Ne bannaye mulina ebintu bimuyinza okuzanya n'okuzanya. Kiki ekimubeeza abo tuba tuwakati otutwalako oti ekyo kubanga Kyagulanyi tujjako ekintu mu ngalo tuba tugenze. Buba bunafu obweyolekera afazali avaawo. Kiba kizibu. Afazali akola ki? Afazali avaawo.
oyo omuyitaba Haji Kalole oyo bwatu yayogedde. Wiiki eno yennyini twagenzeko mu mambuka ga Uganda. Ndowooza twagenzeko mu mambuka ga Uganda. Tetungeragera mu mambuka ga Uganda kansooke mala okuyisa obubaka buno. Nabagambye abantu mwenna abali mu kulaba enkuba eno etonnya, n'enkuba si ya bulijjo, nakibagambye si ya bulijjo. Najje balugane bagamba ebikolobero ebyakolebwa mu kitundu eky'Ennambole omuli okusaanyawo embuga n'ebintu ebirala. Akabenje ako akagudde awo tekabadde ka bulijjo, n'ebira bikyajja bingi nnyo bye mugenda okulya mu bitundu ebire bya Uganda, naddala mu Buganda wano, mugenda bbula naddala mu Buganda wano. Yennyini gwe batwalaganya akimanyi nti essaawa ye eweddeyo, tobola baayagala bamusabire buli kaseera. Akabenje akagudde Namboleke mwalabye si ka bulijjo ako. Balipotinza abantu 12 n'abantu bali 20 abafudde almost mu kabenje ako. Naye kyonna kye kiri mugenda kutandika okulaba ebintu bitali bya bulijjo ng'ensi bw'egenda okukyuka, naye mujja kitegeera nti eyatinkula empewo za Buganda nazo tezitudde. Eyatinkula empewo za Buganda ku nsozi gye zaali, bibira gye zaali, embuga ze mwokyezza ne muteeka buli majini aga buli kika, mujja kitegeera. Mwegendereze nnyo ku nkuba eno etonnya ne bimugenda okulamuza okula ku bintu mutalabangako. Ekyo kyo njegadde kibagamba. Kano akabenje mwakalabye saagala kaddamu nnyo. Saagala nnyo kaddamu kuba mwakalabye. Naye katuddeyo mu mambuka then tulyoke tukomewo. Mu mambuka njagala muwulize omuvuunuzi eyabadde avvuunula akatambi mu lukuŋŋaano lwabaddeyo ng'era kitegeezebwa state yabadde egoba y'abantu. Muwulize bavvuunula mu lulimi lwawo ne bavvuunula mu Luzungu ne bavvuunula mu Luganda. Ne mugenda kuwulira ebigambo bino then tusooke tusimbule vidiyo etandike bulungi. Network bajja gikwatamu tebagenda girekanga bweri. Muwulira bulungi nnyo. Mwaka 2014 abakulembeze bajja wano ne mukanya teri addamu kuyingira mu paaka mukomaawo. Leaders of this country came here and he agreed that no one should enter that land. One minute. Ati mukulembeze w'eggwanga pulezidenti waffe alagidde buli eyayingira luvannyuma lwa 2014. Now, the president of the Republic of Uganda, His Excellency the President Museveni, has commanded those who entered this land before that time should leave right now. Those who entered after 2014 should leave right now. President Yoweri Kaguta Museveni wajani yo magotoni ngoma pa mechate magali bario kapara ngwen mepira nyim mumierbo ao kapa Ekyokubiri The second issue. abaliyo mwenna vanesaawe eno amagye gayingira bwe banaakusangayo bajja kugoba, bwe banaasanga ebirime tebajja bikwatako, bwe basanga amanda tujja kugoota, bwe tusanga embaawo tujja kuzoota. Ndowooza muwulidde ensonga lwaki abasajja baagala okutta President Kyagulanyi. Balina ebikolobero bingi bye bakola ku bannayuganda. Buli nsonda ya Uganda balinayo ebikolobero, kati eyo bafunayo babbayo
omuliri gwe babbeeyo tebaagala ebintu bino biveeyo in future okuwa accountability oba okuba accountingafo batubulire babifunanga batya era babijjangawa kati ebyo bye batya okwauntingira n'okubajjako ebyobugagga bye babbye obubbi kati babalamu tuddeyo tutya ku zero nga tukyalina kye tulina mu nsawo gunaatambula gutya awo nga basalawo batandika okutiisatiisa nga bagenda okutta president naye nno Kyagulanyi akimanyi abaagala kumutta naye ne Mukama Katonda yasinga okukimanya nti baagala kumutta naye tebajja kumutta okujjako bye bajja okufa nkiddamu ne Mukama Katonda akimanyi nti General Museveni ne basajja be baagala kutta President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wabula tebajja kumutta bo be bajja okufa era nga bannayuganda be bajja okubettira ekijja kigenda kuba kikaawo very soon General Museveni ajja kwevuma ebikolwa byadde akola ku bannayuganda ebadde akola okutulugunya abaana b'abandi naye bijja kutuuka ku babe akifiiringe abantu zadde badde bawulira ng'abaana babwe battibwa nga baana bawambibwa batulugunyizibwa ebyo byonna byabadde akola naye kubabe soon bijja kubatuukako naye awuliremu abwe kaluma kuba bino ebintu tubiraba bibaddeyo mu mawanga gonna wabadde ba dictator bannakyemalira tewali nakyemalira amaliriza mirembe kati Museveni tayinza kubanga yagenda okusooka okumaliriza mirembe tekisoboka tekijja kusoboka era ojja kukiwulira gwe kinaava mu mpale z'ebirakasaba bulamu Mukama Katonda akuyamba akutaase obirabeko naye tebijja kuba byangu kale byebyo tusabire omukulembeze naffe twesabire okulaba nga ate tusobola okuyingira Uganda empya nga tukyali balamu era tusobole okulaba ku Uganda etali mu kuyiwa musaayi etali mu tulugunya abantu kubba ttaka n'ebirala ffenna wamma tweyagale mbaagala nnyo Mukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tubyogera ebigambo bataayi mweraba